Wetwogereranga ebya Honorable Namugga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'essaawa yonna bw'ayinza okuba ng'ayolekedde okuba ng'akubwa amasasi. Honorable Namugga yali mubaka akiikirira abantu b'e Mawogola ng'akiikirira ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era nga ekisanja ekiwedde y'omu ku babaka ba Parliament abasinga okukola ennyo era abasinga okuteekawo embeera naddala mu Parliament eyo naddala ku ludda oluvuganya. Kati Honorable Namugga ono avuddeyo emirundi egy'enjawulo n'alaajana nti ekyamazima waliwo olukwe olutali lwa mulundi gumu oba ebiri olw'okwagala okumutta era ng'olukwe luno lulabika lwagala kumutta nga bamuttisa masasi era nga mu bitundu by'e Ssembabule eyo kigambibwa okuba nti wadde yagwa mu kalulu Namugga ono y'omu ku bantu abaagwa oba abataalangirirwa newankubadde ng'ebyali mu kalulu ffenna tubimanyi y'omu ku abo abatono abataalangirirwa nga tali mu Parliament wabula nga yasigala nga bwe yali akyadimandinga abasibe abagenda maaso n'okuba nga bawambibwa akyayogera ku biruma abantu abo be yali akiikirira nga takyabakiikirira oluvannyuma lw'okuba nti tebaamulangirira lwakawedde. Kakati Honorable Namugga agamba nti baagala kumutta era mbwe abaagala okumutta amannya agamenye nga bw'ogenda maaso n'okuba nga ogawulira naye amannya gonna gamenye buli omu ngenda mumukuleetera otegeere yaani. Bannange okusirika tekinnyamba. Leero nsaba ensonga zino ensi ezitegeere bulungi ku lutalo oluli e Ssembabule. Era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Haruna Kyeyuna Kasolo, Anifa Kawoya Bangirana, Faizo Seruwaji ne Daisy Byuma. Olutalo lw'e Ssembabule lwava okuva mu kalulu. Kati amannya nga bw'agamenye bano bonna ngenda bakuwaako bategeere bulungi nnyo. Kuliko Honorable Anifa Kawoya Bangirana, kuliko Honorable Haruna Kasolo Kyeyune, kuliko Daisy Byuma Oswaldo, ne kubeerako n'omukulu amanyiddwa nga Faizo Seruwaji. Waliwo ne mu katambi akakadde we yamenyera amannya era gano ge gamu nga ku bano kweyongerako omukulu amanyiddwa nga Kagayi Jenny Francis ono mukyala. Naye nga bano bonna ono RDC w'e Ssembabule bano bonna kibiina kya NRM bakolera oba bakkiriziganya ne General Yoweri Kaguta Museveni. Namugga amaze ebbanga ng'agamba singa nfa nga nkubiddwa amasasi abantu abo bawulidde amenya mu katambi be bavunaanyizibwa. Kyokka ne bwe twali twakava mu kalulu zaali ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa January 2026 ng'akalulu ke kakamala ogenda maaso n'okuba nga kabbibwa okusinziira ku ye. Njagala okutegeeza yavaayo era n'ategeeza eggwanga nti ekyamazima ndiira ku nsiko wabula embeera gye mpitamu amannya era ge yamenshoninga abaali bamutaddeko embeera eno era be bamu kumpi bazzeemu. Kwaliko Anifa Kawoya, kwaliko Haruna Kasolo, kwaliko Daisy Byuma. Ono Daisy Byuma yo ye yalangirirwa ng'omubaka akiikirira Namugga we yali akiikirira. Naye kyewuunyisa era ekisinga okuleeta obunkenke Honorable Goretti Namugga mwana nzaalwa ya mu kitundu ekyo era ngeri gye kiri nti yabadde abakiikirira y'omu ku bakulembeze abatono ennyo abatasobola kudda mu Parliament naye ate ne basigala nga bayimiridde ku nsonga ze baayimirirangako ne basigala nga boogera badimandinga ebyo byennyini bye baadimandinganga nga bakyali mu Parliament. Abantu wano bafunidde ekifaananyi kituufu. Honorable Goretti Namugga eyali omubaka wa Parliament ne Namugga gwe tulina omuntu wa bulijjo ekyamazima enjawulo tewali. Ono Namugga yawulirwako n'olumu ng'alabula General Muhoozi Kainerugaba ku nsonga z'okuwamba abantu abagenda maaso n'okuba nga babuzibwawo. Kyokka bino ng'abimulabula takyali mu Parliament. Jjukira abantu bangi be tulabye nga babadde babaka naye ate bwe bamala okuva mu Parliament nga tebakyali babaka ekyamazima embeera zikyuka. Honorable Goretti Namugga yatuuka n'okugenda abuuze General Muhoozi Kainerugaba oba amutiisa oba yagala kutiisa amulabule ku bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ate Muhoozi n'abyewaaniramu. Namugga ono y'omu ku abo ababaka ababadde tebeerya ntama. Kati wulira ebyabadde mu kalulu k'obwa chairman ak'okusimba mu mugongo. Honorable Namugga ono yabadde ku ground era ngenda kukubuulira byonna nga bwe byabadde. Oluvannyuma lw'okuba nti yabadde ku ground yabadde alondoola buli kimu nga bw'omumanyi mu biseera by'akalulu bw'atyo bw'abeera. Kati buli muvuyo gwonna ogwabadde gukolebwa buli kintu kyonna ekyabadde kikolebwa Namugga ye yabadde akirondoola. Ekyasinze okwewuunyisa n'abantu n'okulonda tebaalonze. Eno Namugga gy'ava oba mu kitundu mwe yabadde baalangiridde bulangirizi wa NRM nti yawangudde. Ekimu ku byanyizizza abalonzi era ne bireetera ne Namugga okugamba nti wano temugenda kutumanyira wabula ebyaddiridde mpu kwe kwagala okumusaanyaawo. Batya ngenda kulaga katambi ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza
omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera nagyosinzira okubanga gy'otulabira tutambula ffenna ku mukutu gwa Red Bambulidde Patrick nga bulijjo embeerawo kubanga nkutuukako ensonga za Honorable Goretti Namugga ekyamazima zitandise okuba nga zitabuka n'okutiisa abamu kubakkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka era njagala okukutegeeza nti gwe naddala ng'oli munnankyukakyuka mukyalo ono muteeke mu sitaala okuira ku bigambo byannyonnyodde era bingenda okuwa ogenda kukkiriza nti Honorable Namugga ekyamazima waliwo ekitali kituufu waliwo ekitagatta. Honorable Goretti Namugga agamba baagala kumutta era mbu abagala okumutta singa abeera akubiddwa amasasi agambye singa aba afudde ng'afudde masasi ne mukiwulira nti Namugga yakubiddwa amasasi era ne mu kalulu mu kampeyini awo waliwo ebyaliwo era ne tuwulira nti Namugga yakubwako ko bubi nnyo oba gaali masasi atwalibwa mu ddwaliro e Masaka abamu ne batuuka n'okubyogera yandibanga yali afudde mukadde ako amawulire gaatambulako ko mu bijju. Ebintu bino bireka tebinnaggwa. Honorable Goretti Namugga emirundi mingi nnyo gy'alabise ekyamazima ataddewo embeera era abasajja ne bagenda maaso n'okubanga nabo bamuteekako embeera. Kati Namugga byatandikiddewa akalulu ke k'abachairman abadde kakusimba mu mugongo muzimu ku LCs ezive wannamu oba eziri Namugga gy'ava tebabakkiriza kulonda. RDC Adiso n'abalala basazengawo obusazi nga bwe baagala abasente baabaabwe abakibiina kya NRM babakkiriza kulonda balangiridde bulangirizi bwe baagala. Namugga nga bw'omanyi nti ye muntu ali influential ate ng'abaddeko mu parliament ate ng'amanyi nti omumanyi bulungi nti waludda luvuganya ataddewo embeera wabula abantu tebabakkiriza kulonda newankubadde nga Namugga yabadde ataddewo embeera. Tukyoboledde eddembe lyaffe se tulonze chairman waffe batyoboledde eddembe lyaffe ng'abantu tetulonze kyabitelonze tetulonze chairman waffe gwe twagala bazze ne balangira bulangirizi chairman ali mu ntere mbu NRM oye ne balangira chairman waabwe aliko naye nga tetulonze kyabi abo kakiiko k'okulonda tebaliiwo osi bazze ne batwala egundi digesta z'okulondesa tetwategedde mukodyo ki bwe batukoze kyabi tetulonze chairman kyabi. Bano tebalonze chairman waabwe wabula babategeeredde butegeere balangiridde bulangirizi gwe baagala. Kati Honorable Namugga eno gye yasinzidde n'ateekawo embeera wabula embeera gye yataddewo yabadde muzaalidde akabasa era agamba nti bino bye byamuviiriddeko abasajja okwagala n'okumukuba amasasi olw'ensonga yabafuukidde ekizibu. Jjukira bino tebitandise kati bira ddala eri mu kalulu aka MP n'omukulembeze w'eggwanga. Honorable Goretti Namugga y'omu ku abo abantu abatono abaateeka embeera mu bintu bino kakati ne bigenda maaso n'okuba nga bitabuka. Namugga yabadde ku ground ekyewuunyisa Namugga ono ewantu gye yali akiikiririra gy'abeera era Namugga yasigala mu bantu nkugambye y'omu ku bantu abataalangirirwa badda mu parliament naye ate teyakyusa kwebyo bye yali akola. Ndowooza oyinza omugerageranya ku Muwanga Kivumbi mu kalulu k'abachairman ak'abassentebe bantu babadde batono nnyo abalabiseeyo naye Namugga yabaddeyo era ebyaddiridde ebyo byagenda maaso n'okuba nga nnyonnyola ebyabadde bigenda omuviirako okukubwa amasasi ate nga kigambibwa abasajja balabika bakyamuyigga. Olunaku lwakedde nga lwa mirembe nga Justice Byabakama bwe yalulangirira nti tugenda mu kulonda kalulu ka chairman wero si wano. Banange nga bwe mwandabye ku makya twakedde bulungi nga naabye ku bigere nga tugenze kulonda. Abantu nuulira sigamba nti bwe tuti bwe tumaliriza maje bakifeesi n'obukolokosi kuligita abantu mbooko bwe tuti bwe tumaliriza. Naye njagala okubategeeza Honorable Kasolo njagala okubategeeza obukyayi bwe musize mu bantu besemba buli kyalo we tubadde ne ba candidate kukuba amigo kukawamba buwambi gy'abantu mu register kola fujjo ku bantu bwe batuuse ku kyalo kyenva bazze banoonya Namugga bagenze mayumba g'abantu bagasaakinze bakoze batya byonna babikoze naye Katonda ansaasidde nga bwe mulabye njabba bulya mu bisenyi gye tuyiseeyo ebigere mu biranda bagafe ebyokusiiga enjala twabivaako engatto simanyi gye zigudde naye nga nkyali mulamu nzize byebyo bibadde mawogola Katonda abituyisizaamu naye nyongera okutegeeza Honorable Fane Kasolo mbabuulira obukyayi bwe musize wano mu Buganda nga muyita mu bino bye mutukoze Katonda yamanyi twebaza Omukama abituyisizaamu tuli balamu obulumu onna mububbye
bakifeesi bagenze bakubya abaana baffe mutukozeeko buli fujjo naye tugenda kulaba akalulu gye kagenda obbakomya naye ekirungi nammwe mukitegedde mwatugamba mwatuwangula kakati obanga watuwangula kyekitutuusa ku kino okwagala okututta obusi babasindise ku kyalo kyange akakazi bakakuba amasasi njagala obategeeza intelligence yonna tubadde nayo musindise bakifeesi ne bagira mu motoka ne bupaakinga awo nga tubulaba beesibye obukookolo ku maaso bwe mumaze ne muleeta amagye kiriyanga gambadde akalulu ne mukatwalira mu kibuli Katonda mulungi tuvuddeyo naye embeera bweti bweri sigamba nti simanyi kunaaba bigere sigamba nti siina ngatto naye nga bwe mundaba tuyise mu bisenyi misinde nyenga nebaza abantu b'ekyalo kyaffe Kamuli Mawogola nebaza abantu b'Erusalira ene waffe tebabaga nti batuwangudde tewaliwo batuwangudde kalulu k'amazima na bwenkanye bakatutte butwazi kalulu kabwa LC1 kekoogerwako era kekaleese embeera eno katadde ne Honorable Goroti Namugga mwene embeera y'okugamba nti waliwo ababadde baagala okuba nga bamukwata sinakindi n'okubeera nga bamukuba amasasi. Honorable Goroti Namugga yakomyawo yavuddeyo n'ayogera yatadde akatambi akalala ategeeza baani abali mabega wa bino. Honorable Goroti Namugga yayogedde amannya nga bwe njagala ogawulire mu katambi kano era oluvannyuma ngenda kuwa abantu bano be baani otegere bulungi nnyo embiranye abajiina ku Namugga bonna bava mu kibiina kya NRM abamu ba minisita abamu bakungu b'amaanyi abalala basente ba RDC naye bonna ekirungi amannya azenga agoogera era n'olunaku olwajjo yagazze mbu yamaze akatambi ako n'ata akalala kati njagala owulirize. Bannange okusirika tekinnyamba leero nsaba ensonga zino ensi zitegeere bulungi ku lutalo oluli Sembabule era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Aluna Kyeyuna Kasolo, Anifa Kawoya Bangirana, Faizo Seruwaji ne Dezi Byuma. Olutalo lwe Sembabule lwava okuva mu kalulu. Embiranye yaliwo mu kalulu. Mwalaba enzigwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu. Era obutemu obwo bwali bulina kukolebwa mu biseera by'akalulu. Njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo. Emyezi etaano egyaliwo nga tumaze akalulu baasigala batadde drone mu field ne bakifeesi. Ne basigala nga bannoonya. Era bwe tunakuwona bonna kimuli lwe bamuleta ku parliament nasanga Honorable Kasolo. Ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula Sembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko. Ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteli yo endala ne zitulibwa Bukoma Nsimbi endala ne bazitwala e Rwengo. I mean eryantonde endala zibadde nga zituula waddeezi. So njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu. Baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali Kamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo. Kaakati ne wabanga kwenanga nti Honorable Namugga nsaba weegendereze wano tulina abakyamu. Tegubamalidde ne baleeta aba-SFC ne baleeta ewaffe ku kyalo Kamuli mu kalulu k'obwa chairman kengenza okulonda ng'omutuuze. Incidentally bwe nafunye information mu nnyumba ezibaddawo ne mbaka ennyumba mwe neekwese mwembadde. Kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lye bakoze nenvaamu mu kimugunyu mpola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo. Era njagala bategeeza abamu ku basharpshooter baaba ababiri basuzewo omuvu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako. Gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bali mu nkambi be babituwa naye ebimu tubyerabiddeko. Ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga be-exchanginga bo bennyini. So nsaba okubategeeza nsaba okutegeeza eggwanga bw'abaawo ekintuuseeko embiranye eri Sembabule yeeyo ya byabufuzi. Era nnyongera okutegeeza Honorable Anifa nti bakama abo banaagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo. Oyawudde abantu e Sembabule toyagala twogere. Wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 10. Lwaki ozza okubba akalulu k'erosi? Erosi zonna bazikuwangudde. Mukozesa bakifeesi mukubya abantu mukoze fujje Sembabule. Nyongera okusaba government mugende Sembabule mutasa abantu be Sembabule tuludde nga twokubira enduulu. Mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti Sembabule erabika eri mu nsi ya njawulo. So njagala okubategeeza embiranye eriwo kati Sembabule butemu. Era ejja Anifa nkubulabula nkubuulira we mbaka ekituukiddwako gw'osetinga pulaani zo tutemule Sembabule zonna. I have the evidence. So nsaba okutegeeza eggwanga nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Sembabule si ya njawulo ku bitundu ebirala. Baalemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okusikiriza abantu baagala ekibiina. Mwe mubba ssente za PDM, mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba, mwe mubba ssente z'abavubuka, programu za gavumenti ezituuka mu bantu. Bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo buli omaayina ozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke. So nkibategeeza mission y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo naye bakifeesi era basuzeeyo mu field babiri ba sharpshooter.
so nsabe gwanga lisulenga litegedde obutemu obuli Sembabule n'embiranye eziriyo ne byobufuzi ebiriyo ne gundizo ze mulaba saawa eno bate eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi niyo nale Banifa nkutegeeza effujjo lyobadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate bwogiranga ngodde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo otukozeeko effujjo enkwe zonna n'obulabo obuli Sembabule okupulaninga okutta banno byonna gwe obipulaninga. Nalebo Goreti Namugga ino ye yabyeyogeredde mu kamwake bigambo bya mukutu guno nti baagala kumutta era baagala kumukuba masasi era gamba nti ba sharp shooter basigaddeyo mu field basigaddeyo ku ground Sembabule bamu nga balina mu ngoye za UPDF okusinzira ku ye nga bwagenze maaso n'okuba nga ategeeza kakati ekyewuunyisa gano amannya g'owulira ayogera bino si gwe mulundi ogusobola amannya gano yagoogerako dda ngenda kuddiza akatambi keyata ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwali gwa January nga twakava mu kalulu Nalebo Goreti Namugga era n'ayogera ebigambo bye bimu kati wano waliwo police ntyo mala kufa walioka wabaawo embeera etegerekeka nti ayogedde ku Honorable Anifa Kawoya yamwogerako ne mu January nga twakava mu kalulu ayogedde ku Haruna Kasolo ono kati minister yamwogerako nga twakava mu kalulu ezi byuma one gwe balangirira mu kifo kye oba eyamuddira mbigere naye amwogeddeko Payizo Seruwaji Agayi Jenny Francis bonna yagenda maaso n'okubanga abannyonnyola beebaani enda bakuwaako omu ku omu bategeere bulungi nnyo naye nga Namugga ono bano baayogedde oba amannya ga mentioninze amazima obunkenke buviira ddala walajjukira nkugambye ono ye yali paka wa parliament omu ku abo abataalangirirwa ne basigala nga bakyayimiridde nga bwe baali bayimiridde era ono Goreti Namugga oyinza okumugeraageranya ku Honorable Muwanga Kivumbi kubanga kalulu ke kaali kamaze okubanga kajjibwe kwegamba yali talangiriddwa wabulaya bino byonna ebigenze maaso by'okuwamba biki Namugga tasirise yatuuka n'okulabula ku General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba ssebo bino byogenda maaso n'okubanga okola obuyinza sikwaluberera n'ebirala byonna kambikuweeko sikawanvu nnyo then nkuwa amannya g'abano baayogeddeko be baani. Nyongera kujjukiza bakulembeze bannange njogera okujjukiza mwami Muhoozi taabaana b'abanno Muhoozi taabaana b'abantu nkubuulira tuyinza okubanga tetulina kye tutegeeza naye taabaana b'abantu obuyinza si bwalubeerera mwe Anifa ogenze ku bantu ba Sembabule bakozeeko effujjo Katonda akuwadde obukulu ogenda myaka 8 banna Sembabule batandika bakulembera ku myaka 25 bwoliko bokole effujjo bokolako effujjo Katonda akuwadde obulamu for a reason nze nvumirira buli muntu akozesa obu office tuli babi muno n'asasula amanda ofuna omusaala n'omumanyiira ati ku General Muhoozi Kainerugaba yagattako Anifa manyi omukyalo ono Anifa Kawoya ne Honorable Goreti Namugga mbeera akyeriwo naye nga Honorable Goreti Namugga atuuka okumentioninga emirundi egisukka mu gumu egisukka mu ebiri egisukka mu 10 nga amannya g'abantu baamenya amannya ge gamu akatambika enkuwadde yakatadde lunaku lwajjo nga twakava mu kalulu k'obwa LC1 bakya person nga 18 omwezi gwa January nga twakava mu kalulu nga Namugga talangiriddwa era yata akatambi nga bwe yali aliira ku nsiko ekyewuunyisa amannya ge yamenya ge gamu ge mannya agamu kwago agalabikidde mu katambi era kano abantu bano be baani njagala ndowooza osooka owulira akatambi kano aliko enkuwadde kabadde kaggulu enjagala okuwa yakakwata nga 18 January 2026 ng'aliira ku nsiko naye amannya ekyewuunyisa era ge gamu. Goreti Namugga omubaka wa Magola County saba okutegeeza eggwanga nti tumaze omwezi nga gumu ne wiiki 3 Sembabule nga tetwebaka tuyiganyizibwa era tuyisibwa mu mbeera gy'ogamba nti si ya bulijjo nga ekitundu ekyo kyajjamu drones zitambuliramu abantu bambadde ebyambalo by'amagye drones ezo twekubidde enduulu ku poliisi mu byokwerinda abalala ewa RDC naye nga buli omu atutegeeza drones tazimanyi batula mu security meeting ne bakkanya nti drones zifulume Sembabule poliisi lwe yagezaako okugoba drone Sembabule katono exchange nga amasasi poliisi wagenda okulaba teyadda kubafulumya Sembabule twagenze mu kalulu mwakalabye ndenga bali mu lutalo batukozeeko buli ffujjo byonna babikoze ne babba amabokisi ne bapritikinga ne bagoba abantu polling stations byonna ne babikola ne bakomekereza nga bampadde obululu 2025 ne tusirika saawa eno ndiira ku nsiko banoonya Honorable Ovaawo drone ziizo sinze nzekka bw'otuuka Sembabule
abantu bakoordinator bannamuga tebakyebaka mayumba abali ba agent tebakyebaka oteeka okusayininga forms kulwa mpaka ate nga babagoba ku polling stations kubanga n'okulonda kwagwawa mu kisaawa 5 awala mukage box bazitwalirangawo nabo baagalidde kubanga effe waffe drones ezamanaginga akalulu ekyo ne tukigumira ne tutulugunyizibwa mu kika ekyo waggulu ennyo kakati ssaawa eno ndiira ku nsiko bannange njagala obategeeza nkooye ntulugunyiziddwa ekimala nensaba okutegeeza eggwanga kubanga ngenza okulaba nsobola okufiira mu kimugunyu Honorable Wanuvao, duka wano, duka wali, sabo kutegeze gwanga. Waba wechi ntuseeko, bano wamanga, mubabuzanga, checha sennamuga. Kastamula banga nfudde mu feta tegerekeka. Kubanga kati ndi very unsafe. Nsiri sene ngenzo okulaba nja kufiira mu kimugunyu. Asooka ye Honorable Hanifa Kawoya. Meeting izo nazo nezikole is planning ebyefudde zitula mu njuye. Bannaabo abamu abali mu kunsa. Wena afuna kantu Honorable Nkubuli tetuganye n'ekino kiyitiridde. Omulala ye Dezi by'omoswalido. Kuba wadde akalulu kewange. Abatuwambye omulala ye mukyala Kagayi Jane Francis Hanifa RDC wa Sembabule ono ye yafuuka mukozi wa Hanifa asiba wa Hanifa byonna plani zo nesulugunya Sembabule baziplaningirawo omulala Faizo Seruwaji abo bana bwabako ekintu seeko abo mubabuuzanga nti kyeki sennamuga kasita muwulyanga nti sifiiridde mulago mu kaseera kano kendi ku nsiko kubanga bannoonya olunoonya lwesirabanga nenjagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri muntu yasalako paati nti Hanifa bakuwa Sembabule era nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga simanyi oba Sembabule baagijja ku maapu ya Uganda nti eyo buli omu akola kyayagala Hanifa alowooza nti yakulira amagye yakulira buli kimu tagambwako buli fujja alikoze ku bannamagwala nsaba okubategeeza abawagizi bange bwe mulaba ekintu seeko ye ensonga mwenna munkubira amasimu Honorable oli luddawa temugenda kumanya wendi naye mumanye nti gyendi ndiira ku nsiko duka wano duka wali duka wano so nsaba okubategeeza byebyo yembeera bwetu bwetambula musigale nga muri bakakkamu naye wabaawo ekintu seeko mbabagambye kubanga nkooye ekimala bakadde bange nkooye ntuza okufulumya vidiyo eno nga mpulira n'ekyaye ekijja kijje oba bankuba masasi oba bankola ki kasita mutegedde ekigenda mu maaso ebigambo yabyogera nga 18 mwezi gwali gwa January omwaka 2026 nga twakava mu kalulu aliira ku nsiko kusinzira nga bw'obiwulidde yaliira ku nsiko era ng'agamba abantu abaagala okumutta oba bamutuusiza mu mbeera y'okuliira ku nsiko amannya agoogedde kuliko Dezi Byuma Oswaldo oba yalangirirwa kabwagambye nti yaweebwa ekifo kye kuliko Haruna Kyeyune Kasolo ono nga kati minisita omubeezi w'ensonga za foreign affairs kuliko Hanifa Kawoya Bangirana ono nga naye wetwogerera be bamu kuba NRM strongholds ndu bye Sembabule kakati omukyalo ono Goreti Namugga agamba bano singa aba afudde masasi bayina okubwa akanana kati bo oyinza okuba badde tobamanyi bo be baani njagala owulirize bulungi nnyo bagiyita Red Zone 256 njagala mbakuweeko bonna ogende ng'obategeera atandise mu mannya g'ayogedde jjukira wadde obutambi obw'enjawulo amannya ge yayogedde mu katambi k'ejjo ku bya LC1 emannya ge gamu kumpi ge yayogera mu 2020 in fact mu January nga twakava mu kalulu omukulu oyo bamuyita Haruna Kyeyune Kasolo Haruna Kyeyune Kasolo otwogerera akolanga minisita omubeezi ow'ensonga za foreign affairs era yaliko minisita wa microfinance n'ebirala bifaanana bwe bityo state minister Haruna Kyeyune Kasolo y'omu bamunyonyolanga heavyweight NRM heavyweight in Sembabule era nga kigambibwa nti mu Greater Masaka omukulu oyo akola omulimu munene nnyo mu kibiina kya NRM ebana abaako abatandika project ya NRM from Buganda for Museveni mubijjukira kati ono Haruna Kyeyune Kasolo omu ku abo baakola kaweefube yenna obw'okuteekawo embeera ate nga teweerabira ne mu nsonga za Honorable Nakimuli eyafa omusajja ono era ye omu ku baateekawo embeera kwani yali agenda ogenda maaso n'okubanga asika kubanga awangula by election eyo eyeekalangala ku bizinga kati Honorable Goreti Namugga amwogeddeko nga singa bw'afa afudde masasi oyo omu ku bantu abalina okubuuzibwa Honorable Haruna Kyeyune Kasolo kakati omukyalo ono Goreti Namugga era mu mannya amalala g'ayogeddeko ayogedde ku mukyala amanyiddwa nga Honorable Hanifa Kawoya Bangirana Honorable Hanifa Kawoya Bangirana ono yaliko omubaka wa Sembabule district omubaka omukyala era nga naye w'amaanyi nnyo mu district y'e Sembabule naddala mu kumobilizingira NRM emirimu mingi nnyo gy'abadde akolera NRM district y'e Sembabule badde akola mobilization akola buli kimu ogenda maaso n'okuba ng'alaba ekibiina kya NRM kisigala nga ky'amaanyi mu district y'e Sembabule kati Goreti Namugga agambye singa afa atafudde masasi
Anifa Kawoya Bangirana y'omu ku be muba mubuuza baba bayina kye bamanyi ku kufa kwe okuva ku bigambo by'owulidde. Teyakomye okwo, yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Daisy Byuma Oswaldo era n'agamba mu bigambo bye ono gwe bawadde ekifo kyange. Daisy Byuma Oswaldo ye NRM candidate yawangula eyalangirirwa nti yawangula akalulu constituency Namugga gy'abadde akiikirira kakati omukulu oyo yagiki. Daisy Byuma Oswaldo y'omu ku basajja ba NRM era mu district y'e Ssembabule abagenda maaso n'okuba nga bakola kaweefube okulaba ng'ekibiina kyabwe kisigala mu buyinza. Kati Namugga amutadde ku lisiti ey'abo abagambibwa okuba nti singa aba afudde be muba mubuuza. Faizo Seruwaji amwogeddeko era naye ng'omu ku bantu abalina okubuuzibwa. Faizo Seruwaji y'omu ku ba local NRM mobilizer mu district y'e Ssembabule naye alina amaanyi mangi, alina kifo kyonna kiri awo kinene, alina nnyo mbeera yonna naye just kukuŋŋaanya bafubuka mu bintu bya activities za NRM kola biki ebyo. Y'omu ku ba mobilizers ab'amaanyi mu district y'e Ssembabule ku site NRM. Faizo Seruwaji Namugga agambye nga afa oyo naye mumubuuza akana n'akataano aba alina kyamanyi. Mu katambi akamu era awuliddwako ng'ayogera ku linnya erimeddwa nga Kagayi Jenny Francis ono nga ye RDC w'e Ssembabule n'okugamba nti oyo kukana mukozi wa Anifa Kawoya. Meeting zonna mbwe eziteekateeka okwagala okumusaanyaawo, meeting zonna ezibeeramu okwagala okulaba butya Namugga gy'ateekebwako embeera yabo be bamu ku bantu abazibeeramu era agambye singa afa kattibwa n'amasasi abo be bamu ku bantu aba bagenda okubuuzibwa kubanga balina kye bamanyi kufaakwe. Namugga agamba era nga kino kiwuliddwako ne ku mikutu egy'enjawulo nga NTV bwe yavaayo n'ekwata akatambi nga n'abamu ku ba NRM si basanyufu n'engeri aba NRM bannaabwe gye bakolamu ebintu bino era nga bamu batuuka n'okwagala okusala eddiiro badde ku sayidi ya Namugga n'ab'ebibiina ebirala olw'ensonga nti ebigenda mu maaso mu NRM bye bakola e Ssembabule si birungi era tebibasanyusa. Abantu bavudde ngayo emirundi mingi nnyo nga bino babyogerako. Abasazeewo okuwagira munnano Goreti Namugga nga bagamba nti eyaweebwa kkaadi ya NRM Daisy Byuma yawangula mu bukyamu. Okusalawo bwe bati basoose kwegayirira eyali avuganya mu kamyufu ya Sen Kironde adde nga namunigina kyokka n'agaana nga bagezezzaako n'okumusondera ensimbi wabula bwe zaagaanye okuwera kwe kusalawo basale eddiiro. Olukiiko lusazeewo lutudde mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti y'e Ssembabule okusalawo oba banna NRM banaawagira Yasin Kironde okuvuganya ku bwannamunigina oba bawagira ab'ebibiina ebirala. Bano balumiriza nti eyawangula kkaadi y'ekibiina ki NRM Daisy Byuma yayita mu Kamoli okuwangula, kale nga bo tebayinza kumuwagira. Mu kalulu ake ebizibu bye twayitamu mujjukire bannaffe abalema nga tebakyasobola nakukwata bidomola. Mwetegereza obutambi bonna abantu ebyabatuusibwako. Tumumanyi Daisy twamukoowa mubbi naye nsabadde Kironde Yasin atuleke tulina obusungu bungi. Abayambako Daisy otukuba emiggo bategeere be bakyayisiza NRM. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 Julayi omwaka guno Yasin Kironde yavuganya mu kamyufu k'ekibiina ki NRM kyokka ku lunaku lw'okulonda yawandiika ebbaluwa ng'alaganga bwe yali yeekengedde obuvuyo mu kulonda kuno era bw'atyo n'awanduka. Ng'oggyeko ono waliwo munnakibiina eyali yeesimbyawo Dennis Ddumba. Kigambibwa nti yawambibwa n'ekigendererwa ekyokuwa omwaganya Daisy Byuma okuwangula nga tavuganyiziddwa. Kati bannakibiina bagambye nti beeteefuteefu okumuwagira mu kisanja ekijja kyokka nga ku mulundi guno kabasooke bawagire Namugga nga bwe beeteekerateekera aka 2031. Era nga mbadde nkusaba otuleke eno season tutwale Namugga mu Parliament tukawe Namugga gonna ametinyi alemerwewo. Ize nga bwenda bakalunga bwe kali nga kamazima la weganya Namugga nambemu Ntabo okkirize mukama wange onalewo Kironde awummule atulinde ekisanja kya 231. naye bwe tunabeeramu abantu 3 oba 4 era omwami oli ajja tuyita mu nkwawa
mbadde nkusaba ogire ng'owummudde ojja kudda ekisanja ekijja. Kyokka waliwo abamutadde ku nninga nga baagala bakakase oba teyagulibwa bugulibwa okuwanduka mu kalulu, bwe batyo ne bamuteerawo akakwakkulizo ak'okuvuganya ku bwa Namunigina, kyokka n'abakakasa nga bw'atalina nsimbi. Bw'oba waakudda ng'owulira ekintu okyagala, lwaki okiviiramu wano? Naye bw'otalabikira ku baloti peepe eno ya 2026 tosobola kuddamu kubatiza muntu. Bwe kiba nga buli kalulu mubaamu obuvuyo, yimirirawo ng'omusajja samba n'obuvuyo, kuba buli kalulu kabaamu obuvuyo. Nga tebamatidde by'abannyonnyodde, bamusondedde obukadde 3 atandikireko, kyokka nazo n'azigaana ng'agamba nti teziyinza kumumazaako kakuyege. Emitwalo 3. naye ebisaanizo ebimu ku ebyo ebisembayo ebyegatta omuntu okubeera mu kalulu ze ssente ate zo sikyalina ezimala. Kironde bano abasabye okulonda abantu abali ku bwa Namunigina oba ow'ekibiina kyonna gwe baagala kasita abeera nga si munna NRM. Njagala okubakkiriza okubategeeza ti ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa constituency eno yaffe ey'Amawogola Kawunti muli baddembe okulonda omuntu yenna gwe mwagala kasita aba nga siddeezi. Gertrude Mutya ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.